abave mukono chabali mukono yalina kesezi okulya abantu kyavayimba ku muzimbi wa mukono yakiri ali mu kibiina kya Honorable Muyanga yali mu kibiina kirandoza yamukuba wano hiti wanda eggwanga lino lebirina oyo Hajati Madina bawano hiti wanda kyabalabe tulinaawo bubanji bambi aleta akayimba nga kamanyi nemukuba kakigagga n'atuta tinatineni olanteko tinatineni yatukuba kakigagga n'atuta akakigagga ke kati abakamu Program Sumulula tukubuzako mulungi ali eyo kadde kakama ennaku z'omwezi tuli mu 9 olunaku lwa kiwanuka omwezi gwa Mugulansigo mwaka 2022 okuggwako ingeni atusasule nga leero 9 antu nagenda mumala kwetinga leero 17 nga tusayo zaffe umuzi balabambi mnani warazitwa tuyinza okubeerawo mutya abeera Sianji Fashion Collections yaba anyambaza era nekanoka animal print dress free dress then omuneero akuba nina Fire West ke kusibamu omusipine so okambalira oboli munene afaananye mu zebra era kibanga kaiseka animal print osobola okufunya ku Sianji Fashion Collections asangibwa Makindye ngoyise mu bitaala tebikyakola togenda nako ku beach lwaki okasanga ku mugongo ne tulaba either peti oba baika mbu peti yebene tuwabadde nga tunyumya emboozi bane peti nga tezikyalabika baika that's fading sa katoteka mugundi baika omwana yagambye nti oteekawo akakadda ku City Square ina peti ne mwayo buno ne baika mu bikooyi baika nti baika kakati munnange kaleko ne peti kakati ku Sianji ne muno omulembe omutuno omusajja ngala ku peti ng'oli mulembe guno weyagaliramu ng'omuvubuka toli muto mwebali nno abasajja obamanyi era omusanga ku counter mubala nga atudde bwati atapakiza akaana katoka kayingira ku university naye nga yava eri mulembe gwa peti Sianji Fashion Collections Makindye awo bweyita mu bitaala ku mukono gwa left wasangibwa oba mukubireko ku 0758 59 18 nagambe gwabere wala toweraliikirira akola deliveries olugoye bulonna lwobondabyemu wano n'endala zonna zembasambadde abeera nazo so omukubirako obukubizi nakudelivaringira oba n'ogendayo ku dduuka nozicheckinga out kale Kids and Love Daycare and Kindergarten twalayo omwana babere nga tebamubangula afuuka omuntu ow'obuvunanyizibwa. Kids and Love Daycare and Kindergarten disangibwa bwe bajja abagamba opposite Kevin House wogenda okubanga ate obasanga bayina emmotoka etwala abaana oba etambuza abaana mu bitundu byonna ebyetoolodde bwe bajja so twalayo omwana wo myezi 18 gye batandikirako omwana nga atandika okusoma ate awo nga tuvuddewo Simba Automotive be balina pikipiki ya Yugi Boss egenda kubanga ekujja mu bwavu ate nga bategedde nti temulina ssente bagikuwa ku kibanja mpolo funa emitwalo 7 ebbaluwa ya LC abakweyimirira babiri n'endaga muntu zaabwe ne mulumba offices z'abanafu abasimba Automotive wano mu Ndebe so kugenda ku kizimbe kya BMK oba n'ogenda ekamwokya opposite City Oil nobeera nga bifuna pichi eyo Arapex adhesive cement asiba tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga obeere nga wefuna adhesive wa Arapex adhesive kirungo kyokozesa okusiba tiles kakati ebirungo katale ku ebiri bingi ne Arapex wanjawuloko muweko omukisa olunaku olwaliro ngamba gwe tayira ngamba gwe omugagga alina ekizimbe kyozimba kale musibise kasitowa ka sikaali kana ak'okukkubo ojja kulaba enjawulo eri wakati wa tiles wasibye mu kasitowa ka sikaali n'eri mu nnyumba ennene awo ono nga tuvuddewo ate banaffe aba Aromatic Entertainment nga 17 lugenda kuba lwa 5 16 lugenda 17 lugenda kuba lwa 5 18 lugenda kuba lwa Saturday 19 lugenda kubeera lwa Sunday omwezi guno bagenda kubeera ku theatre la Bonita n'omuzannyo the Climax jangu onyulo Aromatic Entertainment n'abazannyi bonna abazannyi omuzannyo gwa Aromatic Climax Florence Napija Ahmed Lubowa Ray P Mandela Mwebe n'abalala bangi nnyo bagenda kubeeramu okuyinga gina bere emitwalo 3 VIP gigenda kubeera emitwalo 5 so obusente beera nga ate obusonda okay kama kafako nako olwaleero tukatutte kwerimbo zina banyumirizaako mutandikwa atakedde naffe ojayigokera ojayigokera muleke kimulume muleke katandikira no gambe bichi bibanyumya muleke nenga nabanga kirumya bangi bagambe mbagambe kibalumye bangi bakati bakeera kwa je twatandikiddeeyo mu mawulire waliwo embozi y'omwami aveeyo luwere w'abasayimo omwami ono yegasse ne omuninkini we
bagende mu ensonga yakwegatta kitugenda kunyumyako yakwasitaganye ne muninkiniwe kwekobana ne muninkiniwe basobole okukola batte atte mukyala we omukyala gwalinamu abaana abana bano nno munange baafuna dokita mbu tebagala no traces bayagala bagenda bamukuba empiso baliwe yabagamba nedda munange omuntu bamukuba empiso n'afa olaba ne gundi bamukuba mpiso olaba ne gundi banoonya dokita diiru yali yakufuna miliyoni mwamanyira ne dokita miliyoni 5 ngotta omuntu atika miliyoni 5 teko miliyoni nga 5 kawumbi singa abate musibagagga anti abate munawo basiruwa lotiro otya miliyoni 5 ate nikoyoke oyo no atabaka balina profession onzi gona mu film amu akakadde so naye just kutuga butuzi gambirawo ninagwe mmanyi nga ne bakunona kakati munaye tuvuga be film kakati munaye dokita ono kyeyakola yali abarecordinga mistress ne yasooka okujja waliwo ekikazi kiremedde ku mulenzi wange omupya nyamba gwantaasa sinza nokunzijanjaba nga muyitiramu njagala okunzitira nagwe njagala onzitire kyero kiddugavu ekikazi sitegedde naye nga namutegeddeko erinnya nga inidi kanyonyozi omuddugavu kakati munaye kyeyakoze nidi omuddugavu kakati munaye nga dokita amugamba tulinze ne mukwano gwange mukwano gwo mundeetere nga ne dokita yogerako n'omwami amurekodinga nno kakati yamugenda okukola ojagenda ogule chloroform omukubewako omuleete nze nkimaliririze wano dokita wali azimba dokita olwazimba diru naye dokita oluno nga amaze okuinvolvinga muki poliisi yamunange era bwe batyo nga babakwata kakati era emisango gye giri eyo gigenda ekisinga obukulu mu eno story oli mama w'abaana legal wife nowabeera nga siwampeta naye omuntu gobadde anti wano tuwangaala nabuwangazi namuntu webale nnyo kakati munaaye okukomyawo wano fast forward omuntu oba okooyo omuntu abantu bakooweka nga bwayogera bwogezi bwati owulira nga akamwa kawunya bubi bannange naye omukwano kigufa bannange omuntu nga yakakwana okerako nokusimu nabo bayakubyeko nemubeera ku simu nemwesiibulira essaawa namba gamba bayi gwabagamba kati bayi nemugimalako eddakiika ago nemudda kati nojjako nawe gwe abajjako jako naawe ajjako ono mmalira obudde nze nina ebyokukola jjako nawe jja abasiru eyo stage yombi esimu evuga ate kati fe abawala oba tokyawuliza abawala banno tokyagala kutambula nabo omulenzi we yamataringa ogikebera nakola oba yakubye olabaka message biki love you a liar kakati awo muvaawo time netuuka ng'omuntu akuba essimu nangono naye nga tokyalina linnya ekisooka bw'okuba essimu erinnya lye baba bakuteekamu gwe kino ono guno simagwe era gwe gukuba aye omuntu yagira ogusajja ogwo n'ogikwata n'omuteeka mulawudi wangi yogera nina byenjagala yagamanga yes babe omuntu omukooye omuntu omukoowa kakati mulimu ensonga ezijirako koowa omuntu no besides naturally omuntu oyinza okuba nokyamwagala mama abana omwagala nno omulenzi omwagalira ddala naye eri stage nga mwagivaamu wali mukutijjukana tomukyaye bintu byawukana era ngaomwagala era okuba essimu muli bulungi oli bulungi abaana bali bulungi whatever like basic things kati kiri standard then kati waliwo okukyawa omuntu ng'omukyaye okukkuta ng'owera newoba oli emmere akulemesa ojjimira kakati oyo ye kati eyo stage ndala ng'omuntu omukooye despite everything naye mulimu waliwo kati okutuuka okukoowa waliwo ebikolebwa waliwo ebijjiramu waliwo ebibeerawo naawo mbadde nkusaba gwe omwami n'omukyala omuwala oba omulenzi wali totuukawo kukutta totuukawo totta mwana w'abandi alina bazadde be tewessaako kintu kigenda kukulumiriza alina abaana imagine taata kati agenda beerawo atyo nze baŋŋamba ensonga lwaki abantu abamu bafa nga baasamye bye bibi bakoze woowe gwe natta ngenda musanga n'ayasama yaye gwe mmanja agamalizanga n'omutawaanya totta muntu wali yawukana n'omuntu baneekuusa abantu bawukanye n'abantu muviire kakati jjako kembeera nako kati gw'omwami let me tell you mu bulamu buli kintu kipya kinyuma
baleeta ekitanyuma olaba ffe abazadde kati kajje kalinga kati ka kibiriti naye ne malanka zaako gwe guno mpitaako kola bwoti aba tekyakola essensi ofunyeyo omupya olaba abaana abo maama bwe wasindika omu atuuka na just kuba ofunye omupya emmotoka yeeyo gy'olya ng'oyagala otuuka okutema ng'ofunyeewo empya buli kimu kinyuma kipya mulekerayo okulowooza nti babapima ku bantu nti abantu tebabatuuka kubanga wotuukira okutta omuntu ntono gwe kansoke nti ono gwe bampima ngende nkendeeza sayizi yo naasobole okuntuuka naye ate n'abantu twerowoozemu oli wattidde omukazi gwalinamu abaana bana olugwe gwalabijjo juzi bade batunyumiza emboozi yani yabasudde olumba lwa mukyala mugerwa mukyala mugerwa bamusanga ku Christmas ko musajja kwe kumugamba nesinga tobadde mufumbo nandi kuwasiza line eyo wetugenda mu MP abasajja mwayigaawo kakati okwangu ya MPAKO omugamba olaba nalwaho kusanga nze testi yange yali abakazi beero singa nakuwasa nabanja nakulawo nakulumu lwasookera wano nempuyanga sadda mutegeera nengamba mamu nanunayo kyewange nenkugamba bufumbo we mutima nga nengamba mala nkufuna nsobola okuzaayo ebisaa nembivuga nembizaayo emabega awo abantu bakoledde ensobi bali mu bufumbo bataagala bwe baafiira obufumbo bwe balina okubeeramu ekisajja kimulabikira nga nsolo mu nnyumba kaakati mukyala mugerwa kyeyaddanga adda waka nga tabba ajja anyumizaako nnyubbe yabadde atomesa namugjeewo kati kanzirye nfumbe mu lujjudde ko oli wottidde balo ng'omaze naye emyaka which makes sense olonze gwe walaba jjojjuuzi newekuba kugoba omusajja najja n'agamba oba omukazi n'agamba nanobye omusajja n'agamba nagobye mukyala wange naye nga ddala waliwo okubeera nti babadde balina obutakkaanya naye nga yo the reason as to why yamugobye totawaana oyo oba otutte kisasalala totawaana mukwano demabega ogambe wakoledde ono gwabadde naye nzaani gwe yakalaba nzaani kyebuuze then wamala okyebuuza ansa egenda gamba siina mugaso nange omuntu ono kandabe mulabe so ku nsonga ngeeyo best solution wootuuka ku point yagala okutta omwana w'abandi yagala okutta mama w'abaana yagala okutta taata w'abaana kwatamu ebyo byogende wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe